obubaka bubuno buva mu palamenti eyaffe ya Uganda etagwa mu byewunyo twafunye amawulire nti abalonda Mongi babawadde obukadde butanowuliriza buli mubaka wano eyalonza Mongi bamuwadde omudidi gwa bukadde butano twabadde tulowooza kyoba byakusaaga kosise namujjuye najja natukakasa tiyeyo mukwabo abafunye ku ssente ez'okugalirira okulonda Mongi tusabire Uganda wamu n'abagifuga mukama abayite tubakoyeho tubaliriza ku kitundu kya bizoto ekyolwaliro ekyokumenya likodi eggwanga Uganda likyagenda maaso n'okumenya likodi kano kawulirize bulungi tuwagira banafu abangatajira property consultants basangibwa walusubi ku luguudo lw'ejjinja nga wakave n'amawojjolo gendayo ng'oyagala poloti balina ekyapa bakikuwa mu bwangu oyagala kola faamu balina ettaka eddungi eririko amazzi kosobola okukola faamu bwegamba n'oganyulwa mu ssente zo ne bw'oba olina ssente ntono gendayo ekibanja mpola bakikwata era bakikkiriza oyagala nyumba ewedde oyagala motoka mpya oba etambuddeko genda banafu abakatajirya property consultants waliyo walusubi bajja kubanga bakwaliriza bulungi bakuwa ekyo kyoyagala brand shoppers abantu ambaza bakugamba genda naye bakwambaza balina engoye z'abaana eziriko oligino obulungi gendayo bajja kuwa engoye nga ziriko oligino ne bw'oba oyagala lumu bajja kukuwa oli mu kyalo oyagala gomesi genda banafu abo benyini aba brand shoppers basangibwa kabalagala opposite American Embassy n'engatto z'abaserebu bazirina mu bungi bizoto kawaka tukatandise era nga bulijjo eggwanga Uganda likyagenda mu maaso n'okumenya likodi ate ez'enjawulo Uganda yensi kusomazenga wa Afrika esinga okumenya likodi ez'enjawulo katubajjukizeeko ku likodi entono Uganda zemenye mu bbanga ttono nnyo Uganda yensi etegeka akalulu ne bagatta obululu nga businga abalonzi obungi Uganda yensi erinyisa ebintu ebbeeyi nga tewali nsonga lwaki birinnye era Uganda yensi erina ennyanja ennungi saako ebizinga ebinene ebingi naye nga abasirikale abali ku nnyanja okwo bangi nnyo nnyo okusinga ebyennyanja n'ebirala bingi tuli bireeta olulala likodi ekyasembyeyo yeno gye tuleese eggwanga Uganda lyerina sipiika ng'abaamulonze basasuddwa ssente obukadde butaano wulira likodi ggwe abadde tulowooza tyoba balimba naye omukyala sisennamujju MP omukyala owalwengo disitulikiti najja akatemula ng'akikakasa bulungi buli MP naddala ow'NRM yafunye obukadde butaano bwekutte okulonda Mongi Uganda zaabu oba ezo zaavuddewa musajja obadde otya embuuza bubuuza tereera mulayini atenterereta nammwe katukubuuze mukulu mogende mu maaso lwaki sabbuuni yalinnya wawulawo simanyi lwaki sukaali yalinnya ezo kyo nkimanyi kati nno tubuulire Russia erwana ne Ukraine kati bikwataganirawa anti sukaali ava mu Russia kati gye mutegeeza kyekyo kyotegedde nti zino ze babba kuffe nga baseera ebintu ze bakwatako bati ne bayisaawo ebyabwe kati katulabe Amongi kawangudde obanga bbeeyi eya sabbuuni n'ebirala enaddamu nekka Uganda olemwa okufuuka sipiika n'osasula abakulonda naye ng'abakulonda boogabira ssente batwabasindika bajje mu palamenti bateeseze ffe tukuze ensi yaffe bwe babanga ba MP babawadde ssente awo bannayuganda tetukyalina ssuubi amasiga 3 Uganda kwetuula n'eribaddewo baaba nalyo kati poteya kati era judiciary mufunze eddamuzi eryo ddyo liri awo likolegaddibe nga lye sigafuzi ate eyo lye liriwa executive yongero nnyonnyolemu kati lino lye lifuga president kwabeera kati ate museka ki owange tuleke tuseke kati esiga eryokusatu eribaga amateeka nalyo liiryo alirimu yaguze bululu awo munaawulira amateeka agajja nga buli erijja liyita buyisiriti oba ddungi oba bbi operation shujaa era ddala shujaa eno Uganda basudde yagiraba ti bwebanga baasi kati yava ku kkubo etambulira mu nsaalo saako ebisaka kibaasi kyekikadde buli ekizaakutuka akayumba kennyini konna konna bituli enkuba bw'etonnya tukuba bulungi omusana we gwaka tukuba bulungi nnyo kati kondakita yasasula abasaabaze ku kifo ky'abasaabaze okusasula kondakita ate ng'ekyewuunyisa ye driver wa baasi tabuuza kondakita tireyo tukoze mmeka wabula mubuuza tireyo tugabye mmeka tiri mu baasi lirikkakete lyennyini kati namba puleeti yagwadda saidi mira zaagwa emipiira bikadde tekukyali njola era essaawa yonna baasi mugirinde ku ttaka sipiika Mongi yasookedde ddala okubeera sipiika ng'aguze akalulu tuyinza okuba wano nga waliwo n'abalala nga baagula akalulu naye mu mpolampola naye kano ko keerazo lwatu ddala era n'obujulizi tubulina wano eno gwenoonya omukyala sisennamujju ajja kuwa bwino ku ssente z'akalulu omukyala bw'elwengo yayogedde bulungi mu ddoboozi erivumu yayogedde bw'ati nze mbeera mu bantu 10 abasooka okufuna ssente NRM zeegaba zisukka bantu 10 mbeera mu 10
10 ebisookera ddala awo sisukawo era ne zino era nazifunye obukadde 5 nabufunye bulungi bulijjo amangi ampa nnyo ssente nga ziri mu ddoola leero teyakikoze yampadde zaawano Uganda shillings bannange teyampadde ddoola nga bw'abadde akikola ebigambo bya sise namujja omwagalwa umanye MP Lwengo district yabadde mukalu nnyo ate nga taswala yasabye n'endala bazimwongera alye kati awo nno wetuli palamenti wetuuse twatuma okuteesa beerira nsimbi naye ogwo gutusinga ffe ng'abalonzi mu kifo ky'okulonda abantu abategeevu tulonda ba village fools mbu batuteesese kati ba village fools ne batuuka palamenti automatically bafuuka batawuni fuluzi buli mubaka wenna nga bakuguza ssente olonde sipiika yowe tawuni fulu mukyala senamujju ndowooza otegedde woogwa kati kyembuuza buuza tuwulire sibuuza mmwe obuuza ani ate mbuuza sipiika buuza tuwulire ddala ddala owulira otya okubeera sipiika okutuula wootudde oguze balonzi maama maama wamenye likodi ate ey'amaanyi era ogenze mu kitabo kya Guinness buuku yeggwe sipiika mu nsi Uganda eyali owe 12 mu byafaayo byaffe naye nga ggwe eyakwata ekisooka okulondebwa ababaka nga bamuwadde bukadde okuva ku sipiika eyasookera ddala John Bowes Griffin eyali omuzungu 1962 okutuuka 63 yalondebwa bulondebwa teyagula bululu palamenti ey'okubiri ey'omusajja omuyindi Narendra Patel nayo yali ya ddala palamenti y'okusatu eya profesa nayo yali nnungi nnyo yali ya muzuuli Edward Lugumayo yali musajja mulungi nnyo kati palamenti ey'okuna nayo yali ya ddala Francis Butajiira yalondebwa ku muzuuli palamenti y'okutaano eya Yoweri Kaguta oba kati ate eyo ng'ambe ntya yali ne musajja we Moses Ali myaka 10 kati ey'omukaaga nayo yali ya ddala James Wapakabulo yali musajja mmekete yalondebwa bulungi era yakola bulungi Francis Ayume mu 1998 awo naye yakola bulungi yalondebwa bulungi nnyo Edward Kiwanuka Mr. Handsome waffe yalina tabbu bamulonda bulungi ne maama Kadaga oyo ye yasukka bamwagala nnyo yali w'amaanyi nnyo kati ye lambyolanya teyasobodde kulanya bw'aba wakulanya ajja kulanyiza mu kabuli kati ono eyazze eggwanga liri wabi abasawo babanja tugamba bali eri abalwanyisa mu covid kifo ky'okukwata sente mubawe muzigabira balina Uganda esobera bali abeewaayo bayamba bannansi bannange mwagala amaaso mwagala bannange ddala mulimba bannange nedda mwaka mulamba oguyise tebafunanga ku ssente naye mmwe abafuna omusaala omulungi ate ne mukeera ne mwegabira era kisanga Uganda ganyegenya mukaaba mafuta agalinnye ebbeeyi mukaaba sabbuuni saako omunnyu mwe mugaba nsimbi ezitaliko lisiiti kati omuntu abaguze okumulonda ng'oyo abeera abalaka ki just tubuuzaamu nogenda wulira ekinaava mu bukadde obwo tugenda kukaaba twogere mu lusoga baada kutumaana tukyolye batumaane tukyolye oti nkoko